chikulikayo mu kuwummulamu tubadde twetoloddemuko omukulu asooka afune ku lwendo lw'amazzi ate sobola okuba nga tweyongerayo Mubira Jamiro nza kyatudde mu studio akanyikedde likali ku kamera There is still hope too Enjo Jami Media WhatsApp Facebook Telegram TikTok ate wonna osobola okuba nga ate otusangayo waba wakajja subscribing likinga sharinga akagambo join weekali awo osobola okuba nga okakoonako bajja kusaa details buli wekikola oba otuwagira asobola okuba nga ate tweyongerayo mu maaso nagambye tutandise okulowooza ku kya conference twandigikola ng'abaana tebanaba kuddayo awo mu January awo twaliefubako ne tuleeta abasajja bano ne batuwagala emanye bagamba nti meto ewagala ki ewagala meto wudu tesobola kuwagala kati weetaaga meto esobola okuba nga ejjako ebyo byonna ebyatalaga osobola okuba nga oli sharp tujja kuleetayo abantu ab'enjawulo abalina emmere namu emmere egenda okuba nga ekwongerayo leka tukirowoozeko nga tukisabira Mr. Joel obadde otuuse ku ddaala eryo oba libadde lyakutaano erya deliverance oluvannyuma tujja kuddayo twongere okutegeera buli ddaala munda nga bwe liri era nga tubadde ku ddaala lya deliverance kati ku ddaala erya deliverance mu bufunze deliverance kyekitangaala okujja n'ekigoba ekizikiza katugeze nganze bwe mba ndimu ekizikiza ekitangaala ne kijja ne kintomera ekizikiza ne kidduka nobanga osumuluddwa mu bufunze ye deliverance ekitangala kijja kitangala Kristo ekizikiza ekikubamu ne kidduka kati ekitangala we kijja notandika okulaba byobadde tolaba kuba mu nzikiza oba tolina kyolaba example kiringa ng'oli waka musana tegabaddeeko oyinza otomera TV zonna n'ozaasa naye we gadda osobola n'okulaba akawuka akabadde katambula naye ali mu kizikiza bw'omugamba kino kikyamu n'awakana tomunenya ali mu kizikiza talaba wabula musabire ffe tumanyi okuvuma kati we tuba ku ddaala erya deliverance ne tugenda ku ddaala ery'okubeera nti tuliyita ery'ekisa grace nga osomako mu Befeso 4:7 tulaba nti waliwo ekisa ekikwatagana n'ekipimo kya Kristo kati bw'otuuka ku ddaala lino ery'ekisa Katonda atandika okuwa visions akuwa dreams akuwa ebintu nga tosobola binnyonnyola abantu ne babitegeera okugyako abali ku ddaala lyoliko akulaga eby'emaaso akulaga eby'emabega akulaga ebintu by'oyinza okwogera abantu ne bagana nedda buno bulimba bino tebiriyo naye ng'ebintu by'oyogera Katonda abirese ebimu abirese ku mulembe gwe nga wooli kuno ku nsi nga tebibaddeeko era ng'ebintu ebyo bigenda kutambula byetooloola ensi yonna Katonda bingi ng'abiyisizza mu nga gwe nsibuko ey'ebyo mwayisizeemu ebyo era buli omu alina byamutegekera ebyenjawulo kati ku ddaala lino ery'ekisa lyetuyita eddaala erya grace Katonda byakulaga wano bingi nnyo tosobola binnyonnyola abantu ne babitegeera kuba ayinza okulaga ebintu ebiyitirivu ekyokulabirako ku ddaala lino osobola okufuna visitations okukyalirwa ab'omu ggulu ba Musa Isaaya kuba mu ggulu bayaayana nnyo bajje batuyambeko wano ku nsi okutulabula basaba kitaffe buli kiseera abakkirize bajje batuyambeko bamanye olutalo lwe tulimu ate baluyitamu n'okusinga lwe tulimu era ku ddaala lino erya grace bw'otandika okubeera nga otandika okumanya nti ku ddaala lino bw'otandika okutegeera nti oli half spirit half human ku ddaala lino tutandika okwawula abantu ne spirits gwe kenyini otandika okweraba nga toli muntu kuba ojjukira gy'ovudde n'ogaa luli nali muntu naye kati ndaba ndi mwoyo ate oluusi muntu kuba Kristo atandise okukulamu gwe atandise okuoperatinga otandika okukola ebintu ebyewuunyisa abalala biba tebyewuunyisa walala wabula otandika okukola ebintu ebiku-identifyinga nti oli wa mu ggulu andi bano abalala batabitegeera bajja kwewuunya bwewuunya anti bo tebajja bitegeera naye gwe ojja kutandika okulaba nti eri mu ggulu kuba mu ggulu biseera bagenda kuba bakwetaaga buli kiseera bakwetaaga obeera ku ddaala eryo buli kiseera kati otandika okulaba nti tokyali muntu nnyo era otandika okukozesa ebigambo bati batamanyi oyinza okukozesa oluusi n'ogamba naye abantu beeyisawe bati gwe ng'olina kyotegeeza naye emyoyo beeyisawe bati otandika okulaba gwe nga toli yogera ekyuka n'endaba otandika okuba nga olina by'olaba abalala batalaba olina ebintu by'otegeera okugeza oyinza okulaba ekintu kimu bwe kiti nga kino kwigamba gwe n'okiraba mu ngeri omwoyo n'akubulira ebintu nga 100 ku kintu kubanga ku peeni eno naye nga byonna bijja ku supidia naye byonna ng'obitegeera kinga kyagamba nti
tusobola olaba nti eno simu naye gwe n'olaba ekisusse kunze kyendabye naye ebikwata Katonda kandete ekyokulabirako ekirungi kati wotuuka ku ddaala lino ena wansi yonna ovuddeyo manyi tulina Katonda kitaffe mwoyo tulina Katonda kitaffe mwana n'omwoyo kyovudde eno wansi kyomanyi ne kati wotuuka ku ddaala lino omwoyo atandika okugamba osobola byawulawo oti bw'ajjanga kwagala ye kitaffe bw'owulira kwagala kyonna kyokola okwagala omanyi kitaffe waali naye singa owulira maanyi ga buliwo gazze olw'okusalawo kw'omutima gwo okola ekintu ekisanyusa Katonda oyo mwoyo mutukuvu maanyi naye singa owulira kigambo oba n'okisoma omwoyo n'akulumiza mutima gwo ono mwoyo mutukuvu manyi kino ekigambo kya Katonda oyo mwoyo mutukuvu wali obadde omanyi bumanya mwoyo naye kati Katonda atandika okubikumenyera ate ne wavayo n'omwoyo omulala naye n'atandika okugamba tumuyita mwoyo kubanga ku muntu twegamba nga Katonda yagamba nti tutonde omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe kati omwoyo ku ddaala lino atandika okugamba nti munda mu ggwe mulimu ekitundu kya kitaffe munda mu ggwe mulimu ekitundu ky'omwana munda mu ggwe mulimu ekitundu ky'omwoyo omutukuvu era omwoyo n'atandika okumenyera n'agamba ekitundu kya kitaffe mu ggwe ye spirit gwe mwoyo kuba ye taata w'emyoyo ye mutandisi father kitegeeza yatandikawo kati era omwoyo n'atandika okugamba nti munda mu ggwe ekitundu kya mwoyo mutukuvu ye mmeeme eyo era emmeme operatinga nga Holy Spirit esobola okubeera wano esobola okubeera eri ne mu kizikiza bayinza ogiyita n'olabika eba mmeeme bati batutte mwoyo oba mubiri wa mmeeme ate ekitundu ku ggwe eky'omwana y'omuntu alina omubiri nga guno tobola tugadde body of Christ era Kristo agamba woowa oyo munno ali mu bwetaavu oba owadde ye kati olaba nti eno wansi ovuddeyo manyi kitaffe mwana ne mwoyo mutukuvu naye wotuuka ku ddala lino byawula otandika kuba wotuuka ku ddala lino Katonda atandika okuwa 7 spiritual qualities atandika okuwa qualities 7 ojja zituwa qualities 7 ze ziwandiikibwa mu Isaaya 11:2 nga gitandika ne spirit of the Lord ye spirit ye Kristo omwoyo wa Katonda wisdom magezi okumanya knowledge magezi understanding kutegeera might and counsel nosembya fear of the Lord kati ezo qualities 7 wotuuka ku ddala lino zitandika okukula mu ggwe ze zikunyonyola kati wosoma ekintu kimu wisdom ekuleetera bweti knowledge nekuleetera understanding byonna binyonyola ekintu eki fear of the Lord nekuleetera might and counsel buli kimu kinterpretinga kati gwe buli ekintu n'okitandika okirabamu ango nyingi nnyo ekigaziwa ku ddala eno erya grace kuba Mukama atandika okuwa ebirooto ne visions gwe kenyini byotategeera kati omwoyo atandika okukumenyeramenyera obitegeere kubanga bw'otuuka wano ku level ya grace otandika okwawula nti wano onna tuzze tukula nga tulina spirit of Christ spirit of the Lord kuba yeesooka osooka kwatula n'ofuna Kristo kati muye gyako mukula emyoyo gye gitandika okukula kubanga egy'emyoyo 7 bw'ogifuna gyonna mu bujjuvu bwagyo ye Kristo omujjuvu bwe bunnabbi obwali mu kwetooloola ekisenge kya Yeriko emirundi 7 bwe bakimalayo ne kigwa nekikkirira kati egundi 7 eyo ye spiritual qualities naye wano ku level ya grace kati lwaki tuyita level ya grace teri gwogenda kunyonyola abitegeere bino okujjako ng'ali ku level eyo era bajja gamba oli mulalu oba era ojja kunyonyolayo abantu babiri otandike kusirika busisi nga tonyega muntu obeerenga wekka owanika ebintu byo otambule ku lusozi kubanga abamu bajja kuba tebakutegeera abalala bagambe ono buno bulabanga naye nga wotunuulira amadaala ani gwogera naye awo kituzayo ku Bakolinso ekisooka 3:2 Pawulo we yagamba nti mbawa amata sikyayinza kubawa nnyama kuba temunneetegeka temunatuuka gana amadaala tugogerako kubanga gwali eyawuliriza Katonda ayagala otuuke ku ddaala erisembayo kati wova ku ddaala erya grace wova ku wano ku ddaala erya grace otandika okuyingira ku ddaala erya purification okutukuzibwa lwaki otukuzibwa bakuteekateeka kusinkana Katonda because blessed are the pure for they will see God owulira pure olaba kwa purity obeera oli pure n'olyoka omulaba tegedde wano oba oteekebwa ku ddaala eryo oba oteekebwateekebwa kulaba Katonda wova ku ddaala erya purification n'olyoka oyingira ku ddaala erya perfection okutuukirizibwa
noba ng'otuukiridde. Somako Ebyama 5:9. Kale eddala erisembayo ng'okuze mu bujjuvu bwa Kristo. Jayo Bayibuli yo. Omubiri guli omweru Adamu gwe yafiirwa kati nga revival ezzeeyo tuzzeeyo ku kiri Adamu kye yafiirwa nga kikomyeyo ffenna tuli bambiri gya kitangaala. Hebrews chapter 5:9 and verse 9. Katusomewo tuli mu Bebbulaniya bannaye 5:9. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Kakati ekyo okujjula mu bujjuvu Kristo ye yasooka. Yekka ye yasooka okujjula mu ekyo. Era ffe y'ensonga gwe tugoberera ye yajjuzibwa era bwe yamala okujjuzibwa kitaffe kwe kumutuuza ku mukono gwe n'amuwa obwakabaka. Kati ye ntandikwa era ye yasembayo kati ffe tuyita mu ye. Perfection tugoberera lunyiririrwe Kristo. Kati somako mu nnyimba Song of Songs 4:7. Kale tugenze mu nnyimba za Sulumani 4:7. 4:7. Kubanga Katonda yakirengera perfection, Katonda yagiraba ku nsinga etuuse n'ayogera olunyiriri olwogenda okusoma. 4:7 agambye wati, you are all fair, my love, and there is no spot in you. Olwo Katonda yali alabye ekiseera kiri nga ffenna tutuukiridde n'agamba you are all, there is no spot in you. Ffenna nga tufaana omuntu ogwo Kristo, ffenna nga tuli ba mibiri myeru nga Adamu bwe yali nga tanayonoona nga bamalayika bwe bali obw'ekitangaala kati onnaffe tugenda okubeera mu bwakabaka buli obw'ekitangaala. Uli amplified egamba wet, oh my love, how beautiful are you, there is no spot in you. Kakati bwe tusaba Katonda agamba obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati mu ggulu bonna ba mibiri gya kitangaala. Kati ayagala naffe ffenna tubeere ba mibiri gya kitangaala olwo obwakabaka bwe bujja kuba buzze ku nsi nga byonna byeyagala bikoleddwa ku nsi nga biri mu ggulu. Bwe bwakabaka bwa Katonda bwe tunoonya bugenda kukula munda mu ggwe. Lye eggulu eriggule ye Kristo mu bujjuvu bwe, eyo ye revival. Lye ddala erisembayo tugenze tuga outlininga eryo lye erisembayo erya nga tufunye omubiri gwonna nga gwa kitangaala ffenna. Oyo Kristo gwagenda okwaniriza ekkanisa etaliimu bbala wadde olufunyiro gwagenda okwaniriza nti jangu n'amuwa obwakabaka n'amuwa obusika. Kati bwe tuddayo wali mu Bagalaatiya 4 tusomeko Bagalaatiya 4 okuva ku lusooka paka ku lwokuna. Abawuliriza baffe abalungi muwulize bulungi olunyiriri luno. Galatians manyaawo 4 Bagalatiya okuva ku lusooka paka ku lwokuna. Bantu bamutegeera nnyo ku Galatians 3 ni abaloga. Kale Galatians chapter 4 verse 1 egambawo eti, ndikusoma New King James Version. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all. 2. But is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. 3. Even so we, when we were children, we in bondage under the elements of the world. 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Kati bwe tuba nga tuli baana bato nga Kristo tanakula muffe ewaka tebasobola tuwa busika tuba ng'omuddu naye bwe tunaakula Katonda agenda tukwasa obusika. Ate n'ekirala tujjukire nti munda muffe emyoyo gyaffe gikaaba buli lunaku nga gisinda gyagala okuddayo mu mubiri guli ogwasooka ogw'ekitangaala gwe twalina Adamu gwe yalina nga tanayonoona. Tusomeko mu Bakolinso 2:5 2 Corinthians chapter 5 and verse 2. Munda muffe ffenna tukaabirira ekyo tuddeyo ekyambalo kiri eky'ekitangaala ng'ab'omu ggulu. Ffenna tukaaba munda twagala kuddayo mu kyambalo ekyo. Kati steps zino ze tusomye tulaba tuddayo tutya
mu kyambalo ekyo nga bwe twali ng'ab'omu ggulu. Olwo tuba tutegera kubajjukira twagambye essomo leero twogera okyalira otya Katonda oba otuuka etya eri Katonda kuba eri bwakabaka bwa kitangaala. Kati naffe tulaba oyambazibwa otya omubiri ogwo gw'ekitangaala osobole okukolagana ne b'ekitangaala. Kale okyali ku mukuto gwa Daisiro Hope, soko subscribing o liking. Tuli mu 2 Corinthians chapter 5 verse 2 egamba weti for in this we groan earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. Habitation ennyumba yaffe eva mu ggulu kye kyambalo eky'ekitangaala naffe tubeere ng'obwakabaka obw'ekitangaala. Munda muffe buli omu kyayayanira kyakaabira era nga njagala babuulira okuva ku ntandikwa tuli mu kwogera eno gye bayita enjigiriza eya Kristo, the doctrine of Christ. Kuva ku ntandikwa twogera ku Kristo, twogera ngeri gyakola muffe era tumaliriza na Kristo. Yenjigiriza Mukama gye yatugamba mu bbaluwa ya Yokaana ey'okubiri olw'omwenda, enjigiriza eriemu ya Kristo. Eyo enjigiriza yerimu kitaffe yerimu omwana. Era oba obuliza enjigiriza eno tetuli mu kwogera ti omusajja wa Katonda gundi, siri mu kulagirira genda osabire egindi, siri mu kuyita nti jana tusabe ffenna, wabula yonna gy'oli ndi mu kulaga okulootya mu mwoyo n'otuuka mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kristo n'akulamu gwe kuba Kristo ye mulwanyi ge maanyi gaffe. Omulabe Sitaani atya Kristo omwana wa Katonda, tatya gwe omwana w'omuntu. Wulira NIV wegamba we grow worry in our present bodies and we long for the day when we will put on our heavenly bodies like a new clothing. Ate kijjayo bulungi nnyo era ndooza awuliriza akiwulidde. N'olw'ensonga eyo amadaala gano tugenda gaddamu mpola mpola buli muntu ategere wa waali ddaala akiri addako kuba tetubuuka madaala. Kituufu. Kobeere ng'oli mwavu, kobeere ng'oli mumpi, kobeere ng'oli muzibe, kobeere ng'oli mulema, ogenda kukula paka ku kipimo kya Kristo nga tebalaba oba oli musajja oba oli mukazi oba oli mulema oba oli mweru, wabula ffenna tugenda kubanga bamalayika. Yesu Kristo bambuuza ekibuuzo ne bamugamba ne bambulira ku mukyalo oli eyafiirwa mwami ate n'omulala oba wawulira story n'abuuza nti ku bombi anaaliba mwami we. N'agamba mu kuzuukira tugenda kuba n'emibiri nga gy'abamalayika nga gya kitangaala. Kati emibiri egyo gye twogerako kubanga ali eyawuliriza kitaffe gwe tuyita kitaffe ava mu bwakabaka bwa kitangaala, naawe awulira omubiri gwo gwa kitangaala. Adamu gwe yafiirwa, Kristo kye kitangaala akomyawo omubiri ogwo. Y'ensonga lwaki kye kitangaala era ge mazima era bwe bulamu, era obulamu bwaffe bwe bw'ekitangaala. Adamu bwe yayonoona ekitangaala ekyamuliko ne kiddayo ne kibulira munda n'alaba omubiri guno n'ategera nti kati ali bwereere nga takyalaba kitangaala. Ekitangaala kyabulira mu musaayi. Mu kusooka Adamu yali talina musaayi era ensonga lwaki we yazuuka n'alaba Eva n'agamba ono wa mubiri gwange n'amagumba gange. Ne Yesu Kristo bwe yali azuukidde n'agamba mulabe omubiri gwange n'amagumba gange, teyayogera ku musaayi kuba obulamu buli mu musaayi. Adamu bwe yafiirwa buli mu musaayi. Nzijukiza mu Baleevi Mukama we yali awoninga abaana ba Isirayiri tebanywanga musaayi kubanga obulamu bw'ekisolo kyonna buva mu musaayi. Era nga gye tukoma okukula mu mwoyo, gye tukoma okukula Kristo muffe, ekyenjawulo nti gy'okoma okukula mu Kristo muggwe otandika okubanga tolina kuyaayaanira byansi eno kuba buli lw'oteeka okwagalako eri ebintu by'ensi. Katugeze kandete kyakulabirako ng'ekimuli kino nenkiteekamu okwagala kwange nenkyagala nnyo. Ekimuli kino kirina omwoyo naye tekirina mmeeme, kirina spirit naye tekirina soul. Omuntu yekka yalina soul. Kati bwe nkiwa okwagala kwange kinneekwatako nnyo ku mmeeme yange, kyo tekirina mmeeme. Kati okwagala kwange kubeera ku kyo, nze bwe njagala okukula mu mwoyo kino kinsika kinziza wansi. Kati buli muntu oteeka okwagala ku bintu by'ensi, mamotoka, biki, mayumba, mataka, ng'emitima gwo gwonna guli eyo, ogenda kufuna obuzibu okukula mu mwoyo okwambuka. Bino bigenda kusika kubanga ebintu by'ensi byo bisika bizza wansi. Bijja n'ebirya where there is understanding, feeling, mind. Yes, so. Kati kyolina okukola bino ebintu tobiteekako mutima gwo.
bino ebyensi gy'okuma obiteekako kuba omulabe sitaani agenda kukozesa buli kintu na buli muntu akwetoolodde okulaba nti tokula mu mwoyo agenda kukozesa buli kimu kyobola gy'okuma okukula mu mwoyo wano mu kutandika nga tulokoka tuba bangi naye si buli omu nti alokoka ate n'abalokoka si buli omu nti yeeyawula ku mize emibi n'abeeyawula si buli omu nti alaba enkyukakyuka n'abalaba enkyukakyuka si buli omu alaba omukono gwa Katonda si buli omu agenda mu maaso mu deliverance kati gye tukoma okukula omuwendo gw'abantu gukendeera gwe mugulemu n'abamu abantu bame gukendeera kyobola ekkubo funda n'abantu aba batono naye ng'ate bangi eyo abawuliriza Mukama alina abantu abalina ennyonta ey'amaanyi baayagala okujjuza yensonga lwaki atuwadde omukisa tugabana obubaka buno Mukama alina eyo bangi abadde beetaaga obubaka buno beezuule beeteeketeekere okubeera ku mbaga y'omwana gw'endiga bangi kubanga kati kyova olaba obuzibu bwe tulina nti we tujja ffenna ne tugabana ekigambo kya Katonda omwana omuto omukulu eyenkana etya ffenna tuweebwa emmere y'emu kati emmere eyo singa eba nnyama omwana talya agikwatako bw'ati n'alumako naye talya so nga ate singa otuwa mata ate waliwo abajja okubanga bakulu balabe nga amata ate tebalidde kubanga mu mwoyo ffenna tetwenkana kyovola Pawulo yayogera osoma mu Bakolinso ekisooka 3:2 n'agamba naye mbawa mata sinatuuka temunneeteekateeka mbawa ennyama naye kati twogera emitendera gino tuyinza okuba tukyali mu sipiidi naye tujja kuddamu mpolampola omuntu emitendera tugenda giddamu kati tujja outlininzo just omuntu alabe paka ebisembayo naye buli ddala tugenda tulyogerako lyokka omuntu yeezuule wali kuba ekigendeerwa tuyambagane tugende mu bwakabaka bwa Katonda tubeere bawanguzi teri kigendeerwa kirala kyonna kale okyali mulabi mulungi wa Daily Still Hope tugambye gano magumba bulijjo oli kumata bakuleetedde luma ku ssavu oteekemu omuwula onunene ku babita busomyo obubeera muli busobole okuba nga bukuyamba okuwula emitendera bagyogedde naye baba ogitunulamu tukyalina olugendo lunene nze naawe tukyalina olugendo lunene lwe tulina okutambula twetaaga kisa kya Katonda kakati wali abadde outlininga kati tugenda kuddayo atandika okuba nga asomesa omutendera gumu ku gumu twabadde kukwatula tuba tutandikira awo amiina abantu ba Katonda abalungi tujjukire nti nga tonnayatula otandika na kuba na nnyonta yakutegeera mazima kobeere mu ddiini ki otandika kuba na nnyonta yakutegeera mazima singa oba toli mu ddiini naye nga wasala n'oyingira mu kizikiza nga wasalawo oba nga wawambibwa ate gwe tebeera nnyonta wabula wabawo okulwana wakati w'okwagala n'obukyayi Katonda kwagala sitaani bukyayi mu kwagala muvaamu ekitangaala ne kivaamu obulamu ewa sitaani obukyayi buvaamu ekizikiza ne kivaamu okufa kati okwagala kutandika okulwana n'obukyayi ekizikiza ne kirwana n'ekitangaala okufa ne kulwana n'obulamu kati ali eri ewa sitaani ate ye waaba wakuvaayo kuba kwagala okwagala mu ye kwe kumusindiikiriza ekyokulabirako bayinza okugamba twagala kino oba katugeze tuwe omwana wo oba tuwe kino kati okwagala kw'olina eri omwana onogaa kino sigenda kukikola kati okwagala okuli mu ggwe ne kulwanyisa obukyayi obuli eri kati okwagala okwo ne kuvaamu ekitangaala ne kirwanyisa ekizikiza ekitangaala ekyo ne kivaamu obulamu ne kirwanyisa okufa gy'otandikira olugendo olwo kati ate wojja mu Kristo ate gy'otandika okufunira ennyonta okumanya ebisingako naye ate anagenda eri mu sitaani ye atandika na nnyonta kumanya mazima kabeere wa ddiini ki atandika kugamba naye ekituufu kyekiri wabano batugamba bino kino ekitabo kyabano kigamba kino ye byajja bitya otandika na bibuuzo ebyo munda mu ggwe mpola kati otandika ebibuuzo ebyo Kristo abeerangawo okumpi ng'alaba ennyonta eyo paka ennyonta eyo weetuuka ku kiseera kyakyo ekyokuba n'atandika ogikolera amakubo kuba ennyonta weekubaamu otandika okuba nga ekkolera amakubo abantu b'osinkana batandika okukyuka b'onyumya nabo batandika okukyuka olwo Katonda ng'akolera ekkubo kuba ne bino bye twogera wano ku ntandikwa Katonda yamanya tuliyogera ebintu bino ng'era tutudde wano ennyonta ekuwagula ku bantu abamu era n'ekusembereza ekyo ky'oyagalira ddala okumanya era ky'oba olaba owulira ekigambo muli n'ogamba naye kino mbadde nkyetaaga ng'ennyonta ebaddemu
ate n'oli ow'ekizikiza naye waba anoonya kizikiza naye amaliriza bamunoonyeza n'atuuka n'agamba bulijjo nnoonya maanyi bwe gati ze batera okunkubira essimu agamba Jamiru tuwe ennamba ya Ali kawalo gwe nabuuza wawulirako ka audio konna nga ŋŋamba eyeetaaga ennamba ya Ali njirina nti agwosobola otutuusa ku muntu gwe twaga so nabo balina okuyaayaana oba nnyonta ey'okubanga batuuka ku kiri ekiruubirirwa kyabwe kubanga emmeeme yaffe eri bweti emmeeme y'omuntu eringa magineti nti emmeeme wentunuulira ekintu kino kijja ne kyekwata ku mmeeme yange nga wola memory card wetereka n'ebyempulira kati oli gyakoma okufumiitiriza ku bugagga obw'amaanyi n'ebirala ebirowoozo ebyekwata ku ye ne bitandika okusika ekyo nebyekubirawo amakubo agayinza omutuusa ku kyo naawe gy'okoma okunoonya Katonda otandika okuba ng'osikiriza ekitangaala okujja otandika okwawula obudde bw'obadde owookuwuliriza ebyensi ennyimba z'ensi kubanga olina w'otuuka kati ku level ya grace bw'otuuka ku level y'eddaala ery'ekisa kino olina ebintu by'otuuka ekiseera nga bayinza okuteekako oluyimba ngaawo ng'obadde oyitawo ne bateekako leediyo naye mu luyimba lumu n'owulira oli ayimba ng'ayogera ebintu nga 10 kino naye nga byonna obitegeero bigatta bwoti kati bw'omala obbiwuliriza n'ogenda osoma omutima gwe ng'eggiraasi n'ogulaba nga bwe guli n'ebirimu n'oyitawo naye teri gw'ogenda kinnyonnyola akitegeere naye gwe omuntu oyo ojja kuba omutegedde nga singa olunaku lumu omusinkana omanya w'otandikira kuba ye aba tamanyi naye gwe omutima oba era ennyimba nnyingi ezo nze buli nnyimba zempulira zonna ez'ensi kalubere nga baluyimba mu 1900 1907 nze mpulira ebigambo 3 byokka byayimba nemmanya omutima gwonna ogwoyo nemmanya ekigendera ky'odduwandiika nentegera ebintu bingi nemmanya ne message kuba buli luyimba lwe bayimba olw'ensi lulimu message ng'eva mu bwakabaka bw'ekizikiza nga bagyolekeza ebiseera ebisinga ab'ekizikiza obanga bakomekereza Kristo nti wadde wakola kino ffe tuwagoberera kino naye abantu bo babuukabuuka ne bazina naye nga mu nnyimba basinza sitaani mu lujjudde mu nnyimba ezo era sitaani azaagala nnyo kuba ye abawa ebigambo n'ayongeramu ebigambo ebyo omuntu jja kumuduuliriza luwa emizimu dimoni ezibeera mu muntu luziwa amaanyi okwongera okubeera agettutumu kwegamba omuntu n'abeera nga emizene gye yavaako ne gitandika okukomawo naye ng'owuliriza nnyimba za nsi naye kati omulala w'omugamba atanaba kitegeera alabira ddala gwe ng'oli muntu omuzibu akugamba bubi ki obuli mu luyimba luno naye obubaka buno bw'abo abaagala okugenda mu bwakabaka bwa Katonda bw'abo abalina ennyonta bw'abo abaamanyika okuva ku ntandikwa nti balifuna ennyonta era baliwulira obubaka buno era oyo aliyo nga tabitegeera buno obubaka bw'abo Katonda byateekerateekera nga olaba ababulizi katuddeyo mu Befeso 4 kuva ku 11 Mukama agamba nempa abamu okubeera abatume tutegeera ku ngalo zino abatume lwaki tugamba abatume eno lwe lusobola okukwata ku ngalo zino zonna omutume asobola okutambulirako mu buweereza buno obulala ne wabaawo luno olugalo bannabbi abalabula abantu ku mateeka ga Katonda bannabbi baba n'ekigambo nga kirabula kiwooninga bawakimeni ne tuba n'olugalo luno olusinga olwangu be babuulizi be basinga okutambula ogende empanvu nga babuulira njiri na buli gwasanze n'amuyimiriza nkubuulire ku Mukama ng'akirina ekyo luno olugalo abasumba be bagatta luno olugalo basomesa bino ebigambo bye tuwulira bigambo bya kusomesa tumenyaamenya ekintu omuntu ne tumukimuteera ku sowaani n'akitegeera bulungi n'atandika okulya emmere y'omwoyo katundu ku katundu emmere neyo tandika okugenda mu ye so n'olw'ensonga eyo bino ebigambo bye tuli mu gabanano yenjigiriza eya Kristo twogera ku Kristo tetwogera kirala kuva ku ntandikwa n'olokoka Kristo najja mu ggwe amadaala gano tulaga Kristo bwakula mu ggwe bwe tunagenda mu maaso ga Mukama ye ayagala kulaba omwana we Kristo ng'ali mu ggwe ali mu nze tayagala kulaba mwana wa muntu ayagala kulaba mwana we kuba Mukama teyatuwa mwana wa muntu yatuwa mwana we tayalaba ggwe kyova olaba agamba tukkirize Kristo tufe eri omubiri tube balamu mu ye tufe eri omubiri tube balamu mu ye olunaku lumu nina omuntu omu gwe nalaba nga mugagga neneegomba ogenda omubuulira enjiri
ng'ayitawo mu mmotoka naye nga nina ebintu bye ndaba naye nga Mukama singa njogerako naye. Mukama wange Yesu Kristo ne njogerako naye n'aŋŋamba nkubulira omugagga oyo alinga ente. Bwe yatandika okwogera nze ne ndaba ente emu gye bali mu kuwa ebikuta amazzi nga nene bulungi, akanyonyi ne kajja ku mugongo gwayo neewuuba bw'etyo omukira n'ekagoba ne kagenda. N'aŋŋamba olaba ente eyo bwe bagirabirira ye mugagga oyo, bagiriisa bulungi, baginywesa, naye kyetamanyi bagiteekerateekera lunaku lwe baligisala, kwe kugejja okwo. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Yaŋŋamba bw'onna agendayo ogenda kubanga ako akanyonyi, egenda kubanga akanyonyi akatalina mugaso ekakube kaveewo. N'aŋŋamba naye ekiseera gye kiri bw'alinoonya amazima ate aganoonya ng'eddagala nga ge gamutaasa, mu kiseera ekyo alibuulirwa. Gye bakomojjuwa ebiwata kumbe ekiso kiri wali. Bagiteekerateekera lunaku lwe baligisala. Wali abaaliisa obulungi, waliwo sigamba nti obugagga bubi, naye nze kwoli gwe nalaba naye kiyandaga bw'atyo kiyaŋŋamba. Ali mu kwegeza kumbe ayolekera kufa. N'olw'ensonga eyo tuwe ekyomuwendo Kristo ekigambo kye. Bino ebyensi bisigala wano. Bino ebyensi bigenda kusigala wano. Kituufu ekyo. Kakati point esooka ewedde ey'okwatula. Point esooka omuntu ng'anakula mu mwoyo otandika n'okwatula Kristo. Bw'omala okwatula Kristo ekiddako kye kino otandika okuwulira nga ebifo by'ogendamu tojjamu. Ekyokulabirako singa omuntu yali agenda mu bbaala n'anywa omwenge n'amala okwatula Kristo aba tayagala kuyita mu kkubo liyita ku bbaala eyo. Alabira ddala ng'eyo kikemu. Ebyo bitandika okujja mu ye. Atandika okubanga bw'aba badde n'emikwano nga banywa omwenge atandika okuba tayagala kutambula nabo. Olwo atandise okweyawula separation. Separation ye gundi ey'okubiri. Oli kunyonnyola. Omuntu by'ayitamu munda mu ye ng'amaze okwatula. Kale leka okyali mulabi mulungi owa Daily Still Hope. Kanyikedde kakyali ku kamera Mugabi Jamiru wentudde wano okubanga tukutwalira ddala mu session zino oba zino dimensions z'olina okubanga oyitamu okutuukira ddala ku kigera eky'okubanga osikira obwakabaka bwa Katonda. Tugenda wumulamu katono kati we tunakoma mu kitundu ekyokuna omukulu agenda kubanga atandika otumenyeramenyera point emu ku emu ate naawe osobola okubanga oyambibwa katukomewo.